media yafetu kusensonga ogunde aitai ogunde magulu nyondo siyinza utebaza mwami magulu nyondo. Before waliwo abantu natandika olugendo lw'okwerekereza ina kyagala natakituukako bangi okitegera waliwo abatandise olugendo ne batatuuka gye balaga kati wetuba kuba neno wetuli yadde omulimu ogubulayo munene naye ate gye tuvudde wanene nnyo okusinga bandeke ensanyuke. So wakala ng'osanyuka bagamba batya ekisinga nkisussizza mapulani ng'okomewa kyesimanyi sooka obaweeyo obubaka era neebuuza abantu abangamba nti okisussizza baddiya bwe nali olugendo lw'essanyu lunene kitegeezamu abaalumpa mwerabira okumpa we nnina okukoma abaana baŋŋambye okusanyuka mpola bagenda jjo kufuluma ate nange ne neebalabalamu nga ku ndagaano sikola siriiko. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu kubanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba elemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 7585 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Munnange olaba ne Rama omwasamu yakola emikolo bebi nkolera emikolo nkuweesesa ekitiibwa nja kukuweesesa ekitiibwa ku mikolo tofaayo sijja kusanyuka nnyo kusamba bagenyi abanajja ku mikolo gyaffe. Okukyalako ku Angel musanze ali mukutereezaako waka mbadde nyumiridde. Obadde ogenda kwerako oli otya Angel? Ate wewombeeka nnyo. By the way nze ndi mukyala muwombeefu mu buliwo. Wabale kukola? Wabale kusiima. Kati n'abasinga abamanyi nti Angel ali mu kyalo gyali totugenda babuulirayo. Era waba ku live z'abagamba temutawaana kujja kola delivery. Gye tuli eno mu bagagga. SB4. Saagala oyogere ng'onsudiya. Eno waliyo zi mansion teziri. Mansion zokka. Zokka. Eno si ya layisi gy'owakalaba? Ate neno si ya layisi ssebo. Okusinziira ku mayumba agali eno. Sokolaba eri. Okusinziira mu mayumba kati waliwo eri layini gye muyitidde. Eyo layini. Kati ate eyo gye muyitidde kati mubayitako ne mukwataawo. Kikabuka. Ate gye walina ssente. Nenjo nawe olina ssente. Mwami wange tukola ffenna. Neno omwami alina ssente. Sitalina.
talina tuli just tweyiya bweyiya just tweyiya bweyiya naye nga muli mutyalo ku SB4 Media tusube nti muli bulungi olunaku olwaleero nkyaliddeko Angel mukyala Tayi Mrs. Mansion owner SB4 ako kakulu ambadde nkirabidde nsaba kunsonyiwa kakulu mukyala wa nnyini mansion omukulu aliwa nannyini mansion aliwa yakoye nnyo atyawummuddemu yakoye nnyo yesuza akolaki ate si mufumbo alina okukola nalabeka vidiyo ng'akwegayira omusajja yagambye tusalire ennyumba eno nogaana kikaba mugjeemu kati yagisalidde ekiro omwana teyabawulidde aba yeebase ye aba awulira biki ebinaamutta nze nawulirako taata wange mwali musula musinga olumu ate musula mu maaso naye n'omuze abanjogedde byaki ogw'okulingiza abalenzi salingiza naye sibifa abalenzi abalenzi asita yafa ewange obadde okyanyumya ensibifa kwenyumyako yafa kamulekawo mule mirembe ne bwali misana sawanga nnya ngenda okuba bwentikati naye nga tuli ku mashoni tusayiddeko Angel omukulu yeebase awummuddemu bambi awummuddemu yakooye naye nga obulamu buli bulungi polampola SB4 kiki kiki tewali kiki ssanyu bizibu waliwo okujja mu mashoni nekufuukira mu mashoni mashoni esobola ofuuka mashoni naye kasita muba nga mwagifuna makubo matuufu tosobola fuuka mashoni nefuuka kizibu era oba osangiddwa n'ebizibu byo gwe nga ggwe omuntu nsooka obuuze ku bakulaba abatulaba Angel wa Tayi ababuuzizzaako era ntumirako buli mwana abeereyo mbalaba mu comment section nga balwana entalo ssebo ezizo kakiki nga banvuma abatalina mu mansioni olaba SB4 obuzibu ogeze n'ongamba mbatumire oyinza ate okunsumulula kuba nina inda pain gitwagala eyo abamanyiira abaana bamanyira ku gundi ku TikTok okwo naye nga mbatumiddeko bambi abakyala bangi balwana entalo obasangayo eyo ku live ezo nga balwana entalo comment section eyo gye bakusanze gye bakuvumidde nga balwana entalo basanga omuntu ng'akukoledde live ali kuvuma olw'okuba asanyukidde mu mansion SB4 bwe tuba tusanyukira mukama okutuwa tumulaga tutya nti tusanyuse mu lujjudde olina okukuba engalo n'osinza olaba ne maama Fiina asanyuka kadi gwe wasanyuka nga abantu kyebanyiiza kiki nga bagamba kiki ekisinga obbanyiiza gwe woba olaba nina olulenzi oluto olukumuuka ndowooza problemu olulenzi olukuuka kati gwelooza ki kati nakosa ka mentioninga bantu beeyo kuwa muntu masannyalaze SB4 wanayo tetunaba malirizawo olaba ozze olabawo buli kimu kikyetaaga ne we tuyimiridde wano ttaka jjereere okitegeera SB4 osobola okubeera omuyonjo wano eno oyonjako by'osobodde ti okoze ebintu okoze engoye okwerako wakati munsanze lwakuba nti mbadde nabalinze dda okitegeera naye olongoosaako ky'osobodde n'ojjamu kasasiro kati munsanze ngenda kukola ki mbadde mu kulongoosa munda nfulume nva munda nga nzira eno obwedda nkeera kwekolera ku live okiraba waneno tukyakulawo tukyali mu renovations tetunaba yadde okuba plaster tetunaba kukola ki omulimu gukyali munene nnyo okitegeera naye omuntu ava eri n'akuwalana
okiraba SB4 n'osanyuka tebamanyi biki bye tuyiseemu eno ennyumba okubeerawo wano eno luyinza okuba olugendo lubadde luwanvu ng'olusi lubadde na lunene otusinga okitegeera tebamanyi sente enzibu ya leero SB4 sente yayo tekyalabika okitegeera SB4 mu myaka gyaffe twandibadde tugula wigs nga nnyingi nnyo oba bwe tukomparinga sente ezakagenda wano twandibadde tulina emmotoka ensajja twandibadde tulinako wigs mpitirivu bwe zibangwe naye SB4 wetubanga mu myaka gyaffe tusobodde okubaako ekintu kye tuteekawo nze ne bba wange kati bwe tubanga tusanyuse nga tebamanyi omuntu waliyo tamanyi ki kye tuyitamu oba nkangambe kye tuyitamu kubanga kye tuyiseemu okubaako kino ekitini kye tulaga bo bakiyita kitini ffe kinene kuba mubaddemu okuluma amaziga okulumwa yes mubaddemu okulumwa amaziga ennaku oyo tutuuse nga mu kisenge nze ne bba wange nga buli omu akubye munne omugongo omu n'asula mu ddiiro gye twali tupangisa yali ya rooms ebisenge bisulamu 2 n'eddiiro nga bw'ayagala agenda n'asula mu ddiiro oshageera oba webitabuka just mubeeko kye muyimirizaawo oleeta idea eno yayagala kino kati bwe tuba nga tukedde ku makya obulumi mwe twayita amaziga mwe twayita ennyombo ze twayitamu n'essanyu lye twayitamu ne bye twerekereza byali bingi bwe tuba nga tutuuse ku kintu kye tulaba kuba bangi SB4 waliwo abantu natandika olugendo lw'okwerekereza alina kyayagala n'atakituukako bangi okitegeera waliwo abatandise olugendo ne batatuuka gye balaga kati wetuba kuba neno we tuli yadde omulimu ogubulayo munene naye ate gye tuvudde wanene nnyo okusinga bandeke ensanyuke so wakala ng'osanyuka bagamba batya ekisinga nkisusiza mwapulaninga okomewa kyesimanyi sooka obaweeyo obubaka era neebuuza abantu abangamba nti okisusiza baddiya bwe nali olugendo lw'essanyu lunene kitegeezamu abaalumpa mwerabira okumpa we nnina okukoma mwagala kumpaawo oluvannyuma bagala kumpaawo oluvannyuma bwe balina akatabo ak'essanyu tewali muntu buli muntu alina ensanyu gy'asanyuka bw'obanga toli excited ng'ofunye ekintu some of us we are excited bwe tutuuka ku kintu kye tufunye obukulu waliwo abagamba okulaba ebintu obukulu kizibu nakyo babagambye ffe tetwagala biraba mu buto byagaana buganyi byalema bazadde baffe ne bijja mu bukulu nga tebyammwe kati bwe bibanga byalema bazadde baffe tubirabe mu buto bwe bwabanga mukama atubulesinze mu bukulu baleke tu exposing our happiness kubanga singa twabifuna mu buto twandikuze n'essanyu eryo nga lyafuuka lya bulijjo naye kuba nti tubifunye bukulu batuleke tusanyuke mu bukulu bwaffe kuba tumanyi kye kitegeeza SB4 ze bansizaako nasulako ebweru nga mikwano embeera nga mbi nga sinaba kufuna mwami wange nga sinaba mufuna omwami wamufuna otya eyo mboozi ndala kuba nze nono ndude nga bafollowinga TikTok okwo kati gwe kyomanya naye ng'omwami mu kamera tajja labayo gwe kyomanya tumaze emyaka guno tutambuza gwa 8 mutusinga kati gwe nawe osobola okubala abalamu tulina omwana wa myaka 7 okakasa nga mwava dda kati omuntu ava eri n'avuma bbaawo mwana muto ebaire bagamba nti omusajja mwana muto mboli kikazi kikulu era nga yazze wanene omwatta omulabira ddala nti muto oyinza n'omuwa 16 kumbe natoyinza okwesanga SB4 nga muli myaka gyegyo nakambooze newabeera nga mwana muto kasaba nga yakuwa essanyu nga naye gennyini nawe omuwa essanyu bibakwatirako mitima gy'abantu mibi kiki ekisinga ekigambo kye basinga okukuvuma nekikunyiiza noweera nga kikugjeeko ekintu kye basinga okunvuma nekinzijako tekiriiyo byona babikwogeredde tekiriiyo ku intaneti njiwa kyenjagala kati sisuubira nti kati nagenze nenkola vidiyo ey'okwetagula embugo wetakudde embugo nga zibadde ki just nabadde wano eno ntudde wano mungoye zotunda butundamu n'embugo okwetakula susu kale nagambye muto wange leka tubaweeyo ekyokwogera bali mu kwogera
video just video bakumye ziraivu sire nga utakulotya esibifondeka amanya nangu mayize internet yansukulumako era kati nasigagira obulabi dadala TikTok sika ngenyizo kuba kwa idea nitakulembugo nfuna ku view just okweta kulembugo champisizo omuchafu kizo kabachafu be bafumba kabagamba ako omuntu omuchafu afumba nnyo by the way abantu abayonjo abagamba nti banjo omanyiza obuyonjo bwemanyi kasitambanga naba SB4 kasitambanga wensula watukula ngengwe ezenyambala zitukula nga togenda kujja osange pupu ng'asimbye layini muze kumaca ziba ssaawa za mirimu komawo mu ssaawa ez'ekiro okitegeera olaba obanga bozze kati bw'ogenda osangawo okitegeera SB4 abantu boogera byo bingi byogera naye kati essaawa zinene ekintu kale kaŋŋamba oba esobola okunnuma bwendaba kale nga bavuma bba wange nze okunvuma tekinnuma bambi naye kasi bakuvumira omwami wo ate naye kale bwe kinnumira nti ye ate ye musirise TikTok agigenda kitini ate mutuufu agigenda kitini si muntu wa TikTok kale kwali kubanza amusibayo konga tukwereyo akantu tayo tukoleya no asobola okugamba bino ebya content video bino content ezitali zino video za kisiru content oli ayigiriza kozi nze manyi bonna abanjasamira eyo banjasamira lwa content bantegereramu oli content si mu mansion content oli gwe wayetanga enku mu buliri nakugamba nti owaayi unaweza ngenza kukiwangamba onchabe enkuzi oshegeera nti asobola ngenda kukuba engolo singa mu comment section ngosobola kubita muno kubamu omuntu oluyi ate kuba ekiwala kino oluyi era osokesereko mu buliri tonkulange SB4 ombulira nali nfudde content oyo ayiyanga bugundi content oyo ezisinga tayi negwe gyolaba nga enyiiza eba yange tokalabisanyusa gwenena gyosanga nosanga mu comments nga bikambwe eba yange nze aba yagikulidde omutwe togera ku mansion eno ekutteyo mansion eno yogeza abantu obwama mansion enyiziza abantu mansion etadde abantu mu depression eno interviews kizibu okumentioninga amanyi yogera nze waliwo omwana eyansindikidde ka video live recording ku WhatsApp nkalabye ku maca babaddeyo ku live y'akabaata ekiro bulaza nga nze bantabukidde kagwa topic nga nze topic eri live ya vibe Shadia Wachagulanya kokolera live ku live negoza Shadia Wachagulanya Dubai jali yete yegomba kubera makabwe gati yegomba shia wali watagego takuvuma muleke muondekere ayinza okuvuma oli avuma abanene n'aba timu atuvumye talina no togera mazima nenga ngatuze eno mansion yogiraba buli muntu ajegomba nga nange si wakanye nange njegomba era na achievement ya amanyi obeera nga ku myaka ejo nejja tayi nga omuntu mulaba notuze ku kukula lino olina okweyagala okimanyi ekyo tifa abamu obole osinga tugirina mansion eno ne twayagala nnyo okusanyusa abantu SB fotosa abantu erina mansion twaleeri ate nishina zembangisa wali eri kibuye bondaba kama tuompita mbuzi tosobola kuba twayagala nnyo okusanyusa abantu olina kubira kasi munanga kino nogamba kwata wegamba SB4 oba tolina mansion you're constructing a mansion nze nkutidde sina yadde ka mansion yakato naye tukwetira ababbi wogaanagaana omuntu ayinza okubeera bannange nayo inshallah kati omanyi lwaki nagadde nnyo okulambulako nti olambulako bantu ababalina mansions nga zino nawe ofuna muli ekinyegenyege ofuna amaanyi agakola ennyo eno mansion omuntu ali kakigaana ali eyo kakikirize eno mansion omuntu ali eyo mu describing mansion eno oba anyiganyiga oba afaafe mansion
Master bedroom yaffe eri fuuti 15 kwa 23. Kanene. Eba nnene. Labanga. Ate nga ffe tulaba nti 15. Kwa 23. Abantu bazimba ennyumba nnene nga gundi namba. Master bedroom yokka. Ne waliyo n'abamu n'azimba 3 kwa 3. Master bedroom tebaliyo olowooza. Tudde ku ddiiro. Ate ddiiro. Eddiiro nga kuliko dining. Ddiiro. Eddiiro lyo nga lyo. Sitting room. Liri 15. Nayo denise. Then dining 12 ku 11. 12 ku 11 dining. Ebisenge biri ebirala nabyo byonna babiwa gundi yemu. Kuliko n'ebisenge ebirala. Biri fuuti 12 ku 13 byonna. Ne Angel, omusajja omwami akuzimbidde mansion. Gwogenda musasula ki? Ate omwana gwe namuwa. Mwongera abalala. Ngenda kuba muwa naye ate era si kirungi kuzaala. Nti naye myaka musa mwana tuweza myaka musa kati wano soko anti kati tokiraba buzanyirenga wano manebeeriwe. Ezo ndowooza z'abanaku ku mukwano ez'okuzaalazaala teri mugagga azaala. Abagagga abasinga n'abaana ekinene ennyo bana. Nenze omunaku ki ekinzaazisa abangi abagenda okujja ewo bakusabiriza obagamba obwana busabiriza butunula. Kirungi omuntu azaalire mu plan okusinziira ku nnyingiza zani okuzaala abaana bagenda okulemerera okulabirira. Okubeera nga temupangisa tekitegeeza nti zaala. Ozaala okusinziira obusobozi bwammwe. Ate abakazi b'ennaku tebakyazaala mbu olw'okuba omusajja akuzimbidde mansion. Bwanfulumya. Asobola okufulumya mu mansion eno? Abasajja mmwe abazaala y'omu. Nze ngamba ttaayi. Mwenna mmwe be bamu. Tutambuza gwa munana ne tuba tumaze emyaka 2 ne wejjibaana asobola okunfulumya. Nti kyova olaba nsanyuka nnyo. Nsanyuka nnyo. Kyangu nnyo omulala okuyingira. Teri awo mpitanga ne tulwana olutalo. Ate kooli ku ndagaano ly'oka olwana olutalo. Olutalo era oba naye abakazi ba leero tuzaala okusinziira ffe nga ffe obusobozi bwaffe. Zaala ng'obusobozi bwo. Nti omusajja ne waba akuleseewo n'abaana. Abaana bagenda sigala nga bali ekifi ky'enkoko. Bagenda sigala nga basoma. Obulamu tebugenda kuddirira nnyo mabega. So gw'omusuubizamu abaana bameka? Bakati mansion yiino tekiri ku kusuubiza. Nze nga nze bajeti y'abaana bange 2 nina omu. Wana ayagala okuzaala y'abalala. Ng'azaala ebweru. Osobola kigumira? Bwe mba nga nze muwadde abaana 2 nga tebamala ng'azaala ebweru. Oyogerera wano. No, ekikwatagana n'okuzaala. Ate bw'aba nga no. Nze nkugamba mazima. Nze nga nze mpulira nga omusajja ne bw'abakedde ku makya n'andekawo. Abaana 2 nsobola obbalabirira. Kati nzaala kusinziira ku nnyingiza yange na busobozi bwange. Ate naye waliwo ne kapu gyendaba ku TikTok ennaku zino bagamba nti omusajja mbu yagenda n'azaala balongo bali naye omuliro gukutte ku social media. Omuliro gufuuse omuliro. Kati ddala Angel wano nga ttaayi afunyeyo akaana ebbali eyo. Angel agenda kubeera ati olaba ne Katonda yatugamba tugende mu nsi tuzaale twale. Bw'abanga asazeewo kwagala kuzaala bbali oba osanga bayagadde kukyusaako ku ndabika y'abaana. Waliko ku kyeyo? Amatoza ntaka kwekola ng'oli ku kyeyo. Tayi wamufuna otya? Namufuna dda eyo ku beach gye twesinkana. Ku beach? Mwagenze ku beach? Wali ogenze ku beach? N'entebe. Sokoleki. Nga wali ogenze ku beach n'olaba olulenzi. Gwe wali olaba ye yakulaba? Abakazi gye bali abekwanira abasajja. Shia! Oli mu nsi ki? Omwana akulaba? Ndi mubi naye sobola kwekwanira musajja. Toli mukyala mubi.
Ndi mubi. Kyekigambe santi oli mubi. Bongamba nti ndi mulungi oba onkiinye. No Angel kyekikuyisa omubi. No ndi mubi. Lwaki? Kubanga ekyo kyendi ndi bwekataka ngambe ndi mulungi nga ndi mubi nga nange. Olowooza tayi yali singa oli mubi yabadde akuwasa nga oli mubi. Yabadde akuzimbira mansion. Oyo yawasa magezi. Teyawasa. Sakoleke. Waliwo mubi abane mansion bweti. Omubi wenjagalira Katonda ye Katonda ta blessing akusinziira ku ndabika. Ya blessing according ku gwayagadde blessing. Nkati ye bwe yali a blessing ate ya blessing ye teyateekawo komo nti teyateekako kajanja nti abalungi be balina okubeera mu zi mansions. Ye yalabanga nze omubi ndabeera mu mansion era mwendi. I'm the Mrs. Mansion owner. Kyekikuyisa omubi. Tutandikiraawo. Ekimpisa kale ku mubiri gwandagaako ekibi. Ku mubiri gwandagaako ekibi. Ku mubiri gwange ekibi. Neeyagala nze. Kale then toli mubi. Kuba walabe ku baana ababi. Kati nzo ntunulako butunuzi bwoti nongamba abasajja lino. Era nze mpa Nalongo credit. Nawe ole natunako mu ndabirwamu. Nedda waliwo ka video ke nnakola. Omwana nanvuma. Nanga simanga mfana ki Master Ibu. Imagine yende Nigeria. Eyafa. Bofana kimanye ki Ibu. Naye mwatu mufaanana. Mukama. Nedda omutwe ye muneno shape. Mufaanana. Vale. Tuba muzikiza nange ne mujjukira. Nanga nawe je munabira munene netunulira nenga nekuko bandi mu. Ata omusajja. Nempita Nalongo ne mwayi mutwalo etaalo. Nambuza zino zange kwata webale. Nambuza kiresa mugamba. Natula pati ndabira munene naye ngandi mubi. Kati gonga Angel nti oli mubi. Odula. Ndi mubi. Odula. Ndi mubi. Oli muwanvu, bino olina, entumbu olina, kala kyekyo, eriiso kyekyo, emimwa kyekyo. Bannange olina n'okunnya mu matama. Sibulina olabye bubi. Bali. Mati Angel naye ngenda kukukwana. Kandi abekyana. Nagenda okwera ng'olina. SB4. Nagenda okwera ng'olina. Nalongo gyali. Manyize ne Nalongo tuwogerezeganya. Si salamu. Ffe tuwogerezeganya ne Nalongo. Ngeramu namuga. Bange nabeera ku interview n'omusheshe. Nakugamba yali agenda kukukwana. Ayina okudda n'ejjambiya ye n'amumala okuggyako ensigo. Ate kati mmwe magala nnyo okubalimba. Nze ndi open era muga Nalongo ekiwale kyali kinkuba. Maama SB4 okumanya onkiina. Ku bawala bonna abalyoko era nze munnange namagwatala waabo gwe wali olabye testi yo nga nfu. Angel oli muwala mulungi. Testi yo tesusse. Ebyaddala ate otula wali mu kafilter wali n'ongamba kyekyo. Ebyaddala. So muba ku beach tayalabulwa ekisheshe. Bajja genda beetegereyo. Choka akyagendayo ku beach. Newe beetega gwina mansion. Agala bankime bajinfulumye nga sinnabakutuusa. Ebyasoba enyo wofunanga essimu nti awufuluma mansion empita. Tulwana zinwana nebitankwatako. Nze ndi ku side yo teri fuluma mansion. Ne walita emyaka. Ne walita eno omanyi kati kyenfa. Nfa nguleyo obusawo wa cement ngaaga. Yeah. Nkobe plaster kati awo nange nfuna amaanyi wenjogerera. Abiri busobola okagagira. Busawo abiri busobola okuwa plaster. Muno munda. Sawa. Akasawo kati kali ku sente mmeka. Waliwo tololo wesa kitundu simba wesatu. Nze nalabye mwana nga agamba n'ekyo ekikazi kyebakadde bunaku kibeera ku live. Tanvuma. Noonya busawo aga. Nze genda kugulako obutaano. Mukama akuwa omukisa SB4. Ndazijjawa. Bwa musende meko obutaano. Tusooke tubale musikole. Bannange SB4 oyagala omukisa gutwala. Bannange leka kuneyanzisa byampe. SB4 goyina abagaga. Wagabe tulwa mmeka? Abagaga bennaku zino. Tolowesa tukitundu. Tesa tukitundu times 5. Katonda wange.
kati SB4 ku sente zoyine 17 ekitundu era nja kuyita bagagga bange njagala nange nfune kale wensinziira bwe nfuna obusawo bwange 2 obwa seminti ne nfuna trip zange 2 ez'owa plasta nange nkube munda awo nange mbeeko ne wenjogerera omusajja kasitagira ngana nange nze nakuba plasta oyo naye kansabe munnange buke ku makya baleme kunfulumya tagenda kufulumya lwaki weeraliikirira muna abaana baŋŋambye okusanyuka mpola bagenda jji kufulumya ate nange neneebalabalamu nga ku ndagaano sikola siriiko era omwana ye yaŋŋambye n'aŋŋamba nkubulire enjo nze nina okwo omukazi bambi ajja ku live zange buli nnaku yaŋŋambye owaayo obusawo bwa sementi katugule ajja binaku nangulirayo akamu yatandise ku busajja binaku angulirayo akamu kuba ozikola nga nazo teziwera bizibu bingi SB4 omwana yaŋŋambye kuba pulasta ofune naye wowenywereza nange nekibalabalamu nga mubutuufu guggwa kuba ate munange obusawo 2 buli mitwalo nabuzibalabalamu oba zibeera mu mmeka yeze nabalabalamu nandibadde sizijjukira mitwalo nga 3 plus kati ne semi ne gundi plasta omusenyu 3 mweja mu 5 trips 2 oshageera kati awo bwembalaba sente zendi muso saagala nyingi sigenda jimukolerayo nene bwe lwajjako okolera ebisigadde kasokola munda kasitanze kasitankuba munda kyempa awo ofuna nawe weesigama amabambi kyova ezo tezizimba nyumba zizimba zisobola ate newe ziba zizimba oba tolina poloti ogenda kushitegeera tezigula poloti kati awo nange nina kwenyweza ku kino ekiriwo kyova okola emisana n'ekiro kyeva nkola emisana n'ekiro nawe bali kukola enjo ebyaddala omayambuzo n'abasambi kazi nawe saba 7 ogwekiro kuba kumakya batonaabye paka mu 7 okera ku makya n'okola emirimu n'onaaba kati awo n'oggulawo akaduuka kuba tosobola butanaaba ku makya ng'ogenda ku live ng'ogenda siba lunaku lulamba sooka kukola mirimu gyonna bwe giggwa ng'awo nnyingira ekiyigo sikeerera mu kiyigo kunaaba mala kuddugala ak'okumakya kasozi kukabwoti tosobola kunaaba nsooka nenkola emirimu then nenaaba kati awo nentandika esooka kuddugala nesooka nenkole bwe mba nga ngenda mu tawuni mba ninasooka kunaaba naye ŋŋamba nga ndi waka sooka nenkola egyewaka then nenyingira ekigo then nekiro nenaaba nga mudde kuba eri obeera oyogera oba nkozesa amaanyi mangi webale kukola ngezaako kati buno obusawa 7 gwakiro oli mu kwogera ku live ye omwami aba akola ki aba atunuula naye abaayo ng'ali ku ssimu ye oba nga oluusi kisizayinza okuba nga taliimu teyasuzeemu ani osula otasulamu no nga taliiwo nga yatambudde safaari aba abeera ku ssimu nga nyumya n'emikwano gye oba n'abeera ku ssimu nga anyumya ne bajja bange abalalalala waliyo bajjawo teri mukazi atalina mujjawe just tetubamanyi gye bali munnaaye just oba tomumanyi bumanya era omukazi nadde n'agamba talina mujjawe mukwano okyalimu obuto bungi nnyo kwegala buli mukazi alina okubayo ne mujjawe bw'obanga oba omumanyi oba tomumanyi just abasinga obungi tebaba babamanyi kitegeeza nze nkyali fala so obanga talina mujjawe ebyaddala kasima ka Nnaalongo talina ekiriza alina ofunayo ompagira afuneyo naye ne Nnaalongo naye nno nga talabika bwangu mujja wanaamusobola ne Nnaalongo naye nga si muntu gwendaba gwosobola okujja ate mukyala mulungi atuukiridde kati osooka nonoonyayo omuntu amusinga nga teri ye Nnaalongo tasobola mugattikako mulalamu bambi tosobola so kati enjo mansion eno ewedde kami ogenda muzaalayo abaana 2 redde mulinayo omwana omu kati omwana ku TikTok ewave naga nti manze tagenda kuzaala abaana 7 ate fe abasajja twagala nnyo abaana ebika biba bikula abaana ekika abantu betogenda bakola otya bajja baba bali eyabeesunze ettaayo ono
As before, nze situnuulidde bajja bange beesunze ettaayi ntunuulidde ku future yange nga nze nva mu family ennaku I personally. Nina bad background. Nina ebyokukolerera n'ebyokufokasinga sifokasinga ku bagenda twala musajja. Because at the end of the day tebanzaala na musajja. Kitegeeza bati gwefudde nnyo ku family yo. Kasita babeera fine. Kasita aba fine n'omwana waffe ng'ali fine. It's okay. Bwakera ku makya nalaba ng'essanyu lyafune wakati eri mu mala ng'asobola oddifuna ewalala, it's okay. Edda luli eri nga nkyalimu obuto nali nga nsobola okudda otunuulira bajja bange ani aliyo. Kati kwendi kuno. Tosoberera ssimu ye? Essimu nali ngisooberera. Sikyagisooberera. Lwaki? Anti tukanula nga bya kisiru. Bifuuka ekiseera nga bya kisiru just. Nga tolina kyofunamu. Nga tolina ne bw'ogisooberera. Bw'aba mwenzi agenda kwenda. Bw'aba mubbi ajja sigala nga abba. Tolina ky'osobola kyusa ku muntu. Bw'aba kasiru asigala kasiru. Omuleka. Omuntu yeekuuma yekka. Omuntu tebamuteerako olukomera. So, gwe n'omuleka akole ky'ayagala kasita gwe gw'oli. Nze wendi. Ate tolina gy'olaga. Era sirina gye ndaga. Abatayagaliza kapo yammwe eno baweeyo bakuba bangi n'osanga oli olaba ne yaffe baliwo abatajagaliza. Nze kati ennaku zino bakubye kapo ya mirembe omumanyi n'ensambi. Mumanyi bambi. Yangamba bwe naaba maliriza agenda kunkolera lukimbwe. Baira yeffe abantu olaba SB4. Omuntu ava eri n'akwogerera ebintu n'agamba weeraga. Olw'okuba olaze ekintu ky'olaga. Kyokka nga nekyo eky'obugagga kyokka ky'osobola. Ate nga nakyo nno si kikyo. Tekiri mu mannya go. Nze ekyeyo kyansala. Era ekyeyo mu kunsala. Tayiye yabuddaabudda. Ekyeyo wali ogenze mpoze oli kale abali eyo. Wali ogenzeeko ku kyeyo ekyeyo ne kikusala obusente bwo ne babulya. Obusente bwe babulya. Nodda Uganda eyo kyesibifu. Wakolera itifa abagiwangaalidde. Ku kyeyo omalayo emyaka emeka? Ena. Mu myaka ena wakolayo ki ku kyeyo? Agulayo kataka gye kali eyo. Naye babera. So tekyakusala nnyo. Kyansala. Wali Saudi? Oman. Sente waziweereza boyfriend, waziweereza family member, pastor. Pastor wakyasinza okwasente z'abakaddaama. Nali nga nziweereza mukwano gwange ne brother wange. Sente ne baziyambisa. Yadde nadda nga tewali yadde ekikomi. Embere wagiyitamu otya? Yali nzibu kuba byalimu ebyokusabawo okusuula okunsuza. Ewammwe toddeyo. Mbeera yali mbi ate eyo trauma eba y'amaanyi nnyo kubanga bye tuyitamu eyo SB4 biba bingi. Tuyitamu bingi. Nze nabeerako mu mwezi ogumu nga sirya yadde ekyokulya. Nga sirya tekiriiwo. Mwezi gumu mulamba. Nga wabula kyokola olina okunywa amazzi ng'olinga ali ku kisiibo. Nalwala n'okulwala naye nempona. Nalwala ezo embi nenfuna amabwa munda. Naye nakati nzirina zitera okuttuka naye nti zo kale tezikyali mbi nga ate we nali. Kyeyo kibi. So kati bw'osanga omuntu nze nina abo bendaba. Oyo Shadia Kyagulanyi anvuma n'ankolera live. Ne banneebe bonna abamu saagala bbawa amasannyalaze. Nsaalwa baba n'ensaalwa. Naye ng'ate naye mulaba ali ku kyeyo talina kyalaga newankubadde waliwo abantu abamu oyo Shadia ayogera nnyo. Be bantu asobola okwogera kikyalina. Yeah, of course. Mulimu abantu nga boogera nnyo tasobola sirikira kyalina. Omanyi lwaki nze buli lunaku buli wembeerawo empulira njagala nsanyuka. Obupangisa kisiraani.
Opangisa. Ate nze nali manyi ennyumba ez'ebbeeyi zo tezibaako buzibu. Naye ekyo obupangisa bubanga ssomero SBF. Of course. Bukuŋŋaanya oba essomero lya bbeeyi tewabulayo baana bampisa mbi. Babulizi tebabulayo. Okitegeera temubaamu era bamufuna mpola. Mubaamu abanaku, mubaamu abali obulungi kati bwe bupangisa. Omukazi yatujjojjobya oli. Gwe mwali mpangisa? Gwe twali tupangisa. Naye ng'ennyumba ya ssente mmeka? Aga. 5. Bawange Tayi n'agamba tetugenda yingira nnyumba etawedde. Tetugenda yingira nnyumba etannaggwa. Ne mugamba kati ogenda kukwata ssente osasule enju empya ng'eri kuliko ebbaati n'oluggi. Tuteekeko mmira twebake. Ye n'agaana. Era kyampa nnyo obuzibu okumukomvinsinga tujje. Paka wamuwangula. Ne muteeka mu mmira. Bwakya ku makya ne neekubya emizimu n'enzija ne ntandika okwera. Ne ngamba ebintu bigenda kujja. Gwoba toyagala kubireeta ojja bisanga nga mu ebiri munda. Era bw'osanga eri nga tetuliyo jangu wano we tuli. N'ogenda n'oggyayo ebintu nga tategedde? Yali akitegedde. Si nze yaggyayo ebintu, najja n'enjera ne tusomba buno obuntuntu obutini ne bato bange bali ku ssomero. Buno bukateni buno bugundi bulenda obwo. Kati era bwe yalabanga era yaleeta emmotoka eyasomba ebintu. Ne muyingira. Ne tugiyingira. Naye nga mupangisa munamu yabamazeeko emirembe. Omupangisa. Era nze kino ekintu nkigamba nnyo. Oba neyo gye twali kuba eno interview bajja ggirako. Omupangisa oyo batamujje ku nju. N'abapangisa balala bagenda okujja ajja bagoba. Alina mpisa mpiki ezaakola ennyo. Tumusomere. Manyi fano tuggusa ensonga. Yalina ebigambo. SB4 olaba nze njasama ku social media ndi mwasamu. Baraka llahu fiikum. Fiikum baraka. Nenze mu buli tosobola kulowooza nti njogera. Mbeera wange sifuluma. Era nze omusajja asobola kunkubira mize mirala naye egy'ebigambo ne banneyiba. SB4 nze sifuluma. Pozi nga nina ensonga soogera na banneyiba era nze ekyo kye neebaliza Mukama. Kuba olaba oli omukazi yatusojja sinyumya naye siva wange bakubanga ndi mukwano gwe. Bakuba bano abakazi aboogera ennyo n'abantu. Walijagabadde. Oshegeera naye nze soogera n'abantu. So yali mukazi? Yali mukazi ate abakazi obabulawo. Nga wa bigambo bingi alwana. Atulingiriza nnyo n'agenda ewa. Kati nze nina bato bange. Bato bange wange bajja mu holiday. Buli holiday balina kubeera wange gye bawummulira. Nabo bafune sisters love. Oba okitegeera. Omukazi yakeera ku makya n'agenda ewa Land Road n'amugamba bali eri tebalongoza tooyi. Lukira ffe twali tukozesa ez'omunda, nze sikozesa tooyi y'ebweru. Okitegeera. Mashoni mulimu ey'omunda? Mulimu 2. Naye mulimu 2 tetunabagula ebyo bintu bigira kuba tennaggwa. Essaawa zino tukozesa ya bweru kuba yaffe. Naye ngamba obupangisa nali sikozesa tooyi y'ebweru nze. Naye ng'ate making sure nti oba mukozi ewaka agirongoosa oba baana era nga we bajja mu holiday order esooka baweebwa mulongoose tooyi. Era nze nabagambanga nnyo temuwa muntu lutalo. Towa muntu nsonga kukutandikako kintu. Nze SB4 sikuwa nsonga kukutandikako. Njagala goveeri oluntandikeko tulukumi kuba wendukuma bulaza mbandu simbudde kuba sinoonya lutalo oyina ddu nnoonyeza. Nze entalo zenkola za ku social media tera sirumba. SB4 alayako video yange yonna nanga sekolangako ng'olumbye. Nze mbeera ku live yange na bikontenti byaffe. Okitegeera. Sibeerako muntu mbuuze nnumbe gundi. Olwalaba njogedde Shadia wa Kyagulanyi era abalala gye bali mbamanyi. Mbamya Shadia yasinza okumalako emirembe. Yakisusizza. Okitegeera yakisusizza. Aba yali yeegwanyiza ttaayi.
olumala nga bamuvuma naye ng'ate babeerayo mu bubokisi. Wali basanzeeyo. Bayitirivu nnyo n'abo batikitooka abo gw'ogambira ddala nti wuuno. Ngali mu kabokisi. Bamaada! Shadia wa Kyagulanyi bamusanga mu kabokisi ka ttaayi. Oyo. Tabavumeezi. Naye ojja kasalamu baleme kuvuma. Sisobola kasalamu. Ojja kasalamu baleme kuvuma. Abantu abasinga nze nabakola neno TikTok eyanvuma ng'eyambeeramu ennyo. Olunaku lwe namusanga mu inbox ya ttaayi kyannewuunyisa nnyo. Ng'akuba manda. Mwogere. Ffe twali tuliddeko ku ssente z'aba TikTok. Mwogere. Sisobola. Mperi ogana muwandiike wano. Sisobola. Kugamba kwenfira mu typing wano. Sisobola. Enjoli kyali. Sisobola. Oyagala dokuma mu sisobola. Nedda wala sigenda mwogere. Ndeko ojja kale wandika yemigondi esooka. Tusakinga. Omanyi olugamba mmere ya mwoyo. Nanti bangi nkuweeyo just omu. Nga basatu. Mayenze njagala nnyo olugambo. Ate nze soogera balize ekyoma kyamu. Si bangi. Si bangi. Ojja boogera. Wadulayi nga tuli mu kisiibo. Bantuukira ne baŋŋamba tokikola. Kasita nakitegeera. Ne baŋŋamba tokikola. Bwe wakitegeera, wanjuyira masobola. Kati kiba kyama kyaffe nze naawe. Okimanyi ono Paulo Kafeero oluyimba yagamba gundi sima gunde. Aye Ssaabasajja gunde. Seruganga ekyamusa okimanyi. Yagere yakyamako. Yajja teyakyogera naye yatandika okusamwasamwa ate olwedde nga kyali kyama kyabwe nena kati wano mba ngenda kukyogera kwati. Nedda kiba bwe kiti. Omanyi bannasayansi waba n'ebyama ebingi obwongo butulesa ne bujjamika kati ebyama ebimu obitwalako ko n'oyettekamu ebirala nti memory efa webanga ejjudde nnyo. Enjo nze muntu gw'osobola okuteresa ekyama kyolanga kati nti ya ku busawo obutaano yongerako akamu. Kyokka bambi olabaye omuwala waali awo alina ssente ze alina ssente egenzeemu naye bwe kyomanya atandisa twagala linnya twagala linnya bajja kumuteekawo mu komenti tunabiddawa SB4 n'okiteeka bw'obeera ng'olira mu lulimi ne mu luzisi. Sisobola siwali ondabyeko shia kati nze ndi mu lulimi ku muntu alina mansioni. Olimba wakasa no neba ngamba nti ono ogenda kwogera ekintu ekiraga nti yeye nedda nesi mukanjiteeke bangamba nti oyo musambi bola musambi wa mupiira kitegedde eri mugundi embwa asamba gwa nsimbi kati omusambi gwa nkitegedde kati badde embuzi kati yali laavu kati gwobolaba taayi ye muntu yekika kya so yali amwagaza oba yali fake account mukwana ati eyo fake account gyenkulaze nga mutokota ne sente twaziryako ngolo nasindika nafunye nave mu lugambo lwaffe oyo wa delivery wange kwe ngasindika ne sente twazirya kiye obwa bos milioni 3 teyakazaala ono mabekako kati baalekerawo SB4 mbalenda kuwa omulala ataaliko naye zaayo ku kyonkoze nedda neri otandise sendekanze onanzisa tukasazeemu mulala nedda leka
kadi bali bemanyi before yamusanga just kugunira kuno nga baagala okunemesa omwami w'ebirooto byange ampadde ate abamu bakikola kukulumya oyo siri mbendi musiibuufu oyo sirirevoze abamu bakikola kukulumya oyanyirira andika wano omulala esibifo naye naawe oli wa lugambo katonda omulamu kamu ku lw'obulungi bw'amaka gange anti munnange naye bambi tobagira sisobola enjo mba n'ebyama by'abantu n'empera olumu nga binzitoweredde neŋŋamba era nze neewuunya wewe naafa ngenda kufa n'ebyama by'abantu bingi oyo gw'olabanga ndi bubi kano kalabika kano kasobola sikaagala bannange gw'okaagala mukwano ako newoŋŋamba onsindika ekiro nkateeremu obutwa kaffe kaveewo tuwone ekizibu kabeerawa etoyogerayo mbadde ngenda nno kwogera Saudi Saudi kakadaama ate ako kalemezaamu nnyo era ekyalinga okuvaawo mpalana nakati kyakasiima mpalana nakati bannange omukazi alina empalana ate ye bannange obukadde magezi ate kakadde kano kali myaka egikuzaala kakulu naawe kakulu naye bagamba obukadde magezi n'akantu ako kasiru mpalana n'emmeme yange efudde oba ndaze kaaki sikaagala oba lwaki kakwana ttayi ne kakwana ttayi bwe kaagaana ne katandika otukuba nakati so olwo ttayi yajja nagaa nti bebi babano bankwana jukira essimu buli omu alina access ku page ya TikTok kati ate nze page ye ajja kimanya zijja kumufollowinga kuba ebimu yabinsindikira naye kale ne wanaaba agikyusizza page ye takimanyi nti nina access ku yo ategedde kati akitegedde kati alina bwakyusa naye nno omukyalo w'omumaka nnooza abulirirwa naye gwegambako olina okuba ng'omanyi oyinza okunkweka naye era nsobola okitegeera gwe nga tumanyi nti nkitegeedde kubanga mbeera naawe mba nkumanyi moves kwekitegeeza abaana bakwanira ddala bassaamu ne ssente bassaamu ne ssente bakuba nti kale baasanga ono musirise tayogerayogera etegeeza ku mashoni eno kuliko ku ssente z'aba TikTok njogedde kyaki tekuli ate ezooli mwalyandye ezo twaze kyapangisa na pangisa ezo twaze kyapangisa of course namugamba botampako kamu kitundu genda kitegeera bituufu naye wagenzi yali amuyita nampa omugabo yali amuyita nga lwamuyita waliwo n'obusobozi okubanga yogera tukolera abantu anti kyekyo SB4 nina oyagala nkapire ku interview eno kaaba maye wakaba nako kuba ina pain nze kyenjagala ekintu kimu lindako mmala okucontributinga ku mansion eno bajja kumpulira ngenda kwera buli kasasiro ng'omaze otaaka ettoffaali waliwo TikTok annemezaamu mu maka gano alwana gwe nkakasa ti amaka nze aliwo bino byonna bikola ngokakasa oli nti gwoliwo SB4 oli kunsimande kasika busawo wa sementi sisobola nyongeddeko akamu bugenda kwefuulira eyo leka sente ogenda zijja abagagga baavu kati nabo bali mu kisiibo akiza okigenda kugwa kyebuzayo ennaku bunaku naku nga 2 ndeka SB4 nze njagala mangu TikTok ono gwolina okukakasa nti maka gwogalimu kale mama wange yaŋŋambya towa stressinga toddamu nga mama sooka olindeko nteekeka obusawo bwa sementi tosangaawo towa stress amaka gago eno mashoni yiyo
Mananga mansion njiri mu lwamwano. Awana ku TikTok. Chandebe kituufu. Kuri no mwana. Mumaze emyaka 8. Ogamba nze alina omwana olinga agamba ye tazaala mugumba. Asikulu kuzaala. Naye Eni wazaala. Lwaki tebamuleeta? Kasita nina passport yange. Tumanyi ndowooza z'abakadaama. Ensi bwetabuka. Nze okimanyi SB4. Nze ensi buli wenfundirira. Nzijayo akatabo kange ne kagamba mwami wange omulungi. Tutambule. Endowooza gyeggyemu beera mu makaago zayira mwami mukole kirungi oli mukyala mukozi ebisigadde binajja obana abaana ba TikTok bawe bakuwa bawe tolina balekera tuli ku side yo. SB4 kankubuuzeeyo akabuuzo kano bafuna batya connection z'abagagga? Oyagala funa mugagga? No, abagagga like oba mukazi wa musajja nenga nawe olinayo connection y'abagagga tiwe biba biganye olina gose okubira esimu nomuga funira ya 5. Lwaki okkiriza bigaane? Tebirina kugaana. Nze kyena ate gwe mugagga manyi nti ate kati abantu banonya connection kugwe yake stamp kukyaziza wajeta oyo mwala mpaka namba nange mwagalako munconnecting ebya ddala ekisooka by the Justin nalinya no ebya ddala olina business yeyo gyokola y'amaanyi lalemezaamu ya enjo ennaku zino abatembe babaguye mu kibuga kimanyi ekyo kati gwe nti chance gy'olina kuba akyagikola nti olina abagoberezi era okola TikTok oyo olina nakuba nti akapale kampe nowandika nodelivaringa olina kulelugako ngaoyingizaayo omutwalo gw'emitwalo 2 kale tewaliwo obugagga busingaawo nti abantu abamu ekisinzo bbana enjo abantu abamu ekisinzo naddala abavubuka ekisinzo banafuya kubeera nga balinayo abagagga nti webenaagaana nga kupeerayo ogundi nga mpeerezaayo 5 nagira nabeera nga takyakola ye nga alowoolezawa naye Rama nga ye alina abagagga omulimu ogwo gw'omukulu gwakusabiriza naye nga ye bamuwa Rama oli kyali wange sikuvuddeemu bannange tonyiigira taata kyeŋŋamba anyway mpozi nga n'okusabiriza kulimu omukisa kati ye Rama kulimu omukisa naye nkubulira abantu bona abazina abasabiriza ne bigaana SB4 ekituufu kiri nti abantu abo kaŋŋambe barama abasabiriza tusobola okubanyiigira naye ekyamazima buli muntu yandibadde abeera awo asabirizeeyo omuntu amuwe okukola nakwerukumenya SB4 abantu abamenyeka tetufuna kasente okamenyekera ne kagenda nga we kagenze sigamba nti kagudde naye nga Mukama avaayo n'akulabikira olina lemezaamu omuntu alasoboza kati leero nsobola okusabiriza n'enkya ate lulyoza banampa time etuuka okimanyi naze weeks 2 nga nsula ku live noonya busawo bwa sementi 2 na motoka za trip nsanyusa omwami wange kale siri kusanyusa mwami kusekiwalinga future obusawo 2 kuba sekiwa damation kuba kati SB4 nekuba kudda ku kyeyo so obusawo negundi tezintwala tezisobola nakati gundi gyoliko sekiwa damation naye baba era ajja okufulumya nagamba obusawo 2 babateeka kubukwate okaŋŋambye ate nako nga kalina engeri gye kankubye nako okaŋŋambye kali diipu bala wateekako mmeka kakadde kwata nalabidde kamu kitundu kwata naye tekijja kubaawo nekibaawo njagenda mama Fina mpa eddagala tekijja kubaawo ku SB4 Media tugusa ensonga tulina enjo twagala kukusiibula tulina nokudda tulina emboozi mpanvu tulina okunyumyamu naye abaana obagambye nti mansion in fact tugirambulira wabweru tujja kuyingira munda tugirambule kwano wabweru wabweru nzaani afunako omukisa ogulambula ku mansion SB4 tetusina mazzi ogalaba era bw'obeera eyo ng'oyagala amazzi okoze emmotoka yo
gwe ng'ojja njoza ku bwereere wangi bw'obeerawo ng'emmotoka yo ekyafuwadde ng'ojja nkoleza emmotoka ku bwereere. Ekyo ogenda kukola washing be wano? Yee Katonda wange nedda mazzi oluno luzzi. Waliyo pampu wansi? Pampu eri munda tebannabadduwa. Togwayo? Ate nga ngwayo ki? Manyi nze ntya nnyo. Katonda wange. Mazzi madda n'oluzzi. Omuntu atulaba ali eyo tuli ku mansion ya Angel ne Tayi. Mansion eno eri ku kasozi, eri mu bagagga, environment masavu, eri mu kikomera, bali mu bokka. Kati mu ebirooto byammwe abali eyo Angel byatambuliramu. Naddala ebirooto bye nga kuba kajja gwe Kashadi yawa Kyagulanyi. Nze mukwano ndi Mrs. Mansion owner. Kodola dawoto omulezo obubaka nga sirimu. Onnemezaamu nnyo. Naye ng'ate naawe lwakuba ate bannange. Kantu gwe ndi mukyala wa mugagga. Mansion bali bagamba obudinisa bulinga butoyi. Ere dinisa tidde. Oluggi lulamba. Tuno luggi. Ate no by the way awantu wano wanene ebyaddala amaze ngenda kwebaza kubera mukyala muyiiya era buno bubaka bompereze omwami Tayi omugambe tuyina n'amasanyalaze esibifu gagali tuyina n'amasanyalaze n'omuti gwaffe bebi wange yaguleeta ogw'amasanyalaze mwebaze nefukamira omwebaze omwami wo nga tuwuma nesifukamira mba mulyazaamaanya ogunde ayi Tayi ogunde magulu nnyondo. Siyinza utebaza mwami magulu nnyondo kubanga ekyamazima nzuukuka munda akawowo akali wano okawulira kawewo kamaanyi kusebeerera ennyanja ate no tanka eyo egenda kuba tuteekamu amazzi naye ya waggulu ku nnyumba eri waneeno kutoyi bagenda giwanika wali waggulu. Naye kati engeri nti tetunnabamaliriza ate twetaaga amazzi tetunnafuna taapu yetukozesaako. Era buli kimu okiraba kikyali twakajja tetunaweza wiiki. Buli kimu okiraba kikyakola kitugatta kigatte. Ate nze kyembasiimyeko manyi gyoko mugamba nti kandwewo okuyingira ssente osigala okyaziwa Land Road eri ate weetaaga okumaliriza naye ate wooyingira n'omaliriza nga mwoli kyekisinga. Nze baŋŋambye enviiri ne boogera ku nviiri. Enviiri si nsibe. Zikunakuwazza. Enviiri ozikola za mitwalo 6. Emitwalo 6 nyongerako mutwalo n'engula akasawo obusawo seminti obwa essaawa zino neetaaga seminti okusinga enviiri. Kati ŋŋende nkole enviiri nga sigenda ku mukolo nze siina mikolo. Abagagga tebampita. Okitegeera siina gye ŋŋenda nze sibeera mu bintu bya mikolo. Mbeera waka kukola waka kolera waka. Kiba kyekikulu ky'oba okola gwe bw'obeera nze okola ki? Kwasi Bifa Media tugusa ensonga puroguramu ya Angel eno gifunyeemu ki? Gwe omuvubuka ali eyo nawe omukyala ali eyo ogifunyeemu ki? Fena tuba na boyfriend tuba n'abaami naye tukkirize nti omwami yonna ky'osobola okumugattako gwe ali eyo. Omwami abaami abasinga obungi tutya nnyo beera muvumu eri omwami wo and okole way forward. Enja tugambye nti nno wano mu kujja omwami yali agamba tusooke tumalirize n'agamba tugende. Yali movie y'amaanyi nnyo okukolebwa omwami omukyalo ono. So gwe wonna wennanga oli eyo omwami wo omuyambeko mentally omugambe kati tukole kino. Badde nkusaza ekirimi sole. Omugambe nti tukole kino. Abaami tulinda nti ono kaŋŋambeko nange nkikole. That's why nti olumu wetunyigaga ngasseeko kyonna kyongattakodde n'okyo mpabulamu. Muyige okutuwabula bannanga bakyala abali eyo. Muyige okutubeererawo. So Angel nze nkwebaza webale kwagala mwami wo naye yebale kukwagala. Bingi ebikuvumiddwa naye n'aguma. Kitegeera? Oba kubusembayo. Before njagala nange kwogera gye nnaku yange bamanye lwaki. Tulina okudda.
ndi musanyufu bwenti bamanyeeko emabega wa gye nvudde nkomewo ddi lw'oyagala lwakuba tejja kubeera touching ejja kubakwatako nnyo emitima n'ababadde banvuma bajalekerawo okukola ki ojja kudda kuwe ku mboozi ebintu bye nayitamu ku kyeyo natuuka ntya ku kyeyo ewaffe nayisibwa ntya ekyo kitu kyaffe ekiddaddako nga tukomyewo ewa Angel tweyanziza nnyo okutuukiriza ne tukukyayirako ku wano naye yabagamba temujja delivery balina okukuleetera buleetezi bayinza okundipangira ababbi ne bajja ne bayingira amaka gange ne bafumbira omwami wange kuba kati nze ababbi be bagenda oleeta tebalina kye bajja kujja muli okujjako okutwala omwami wange ne bamutwala naye lw'onodda njagala kuwa kitundu kyange tukomewo wiiki eno leero si lwaku tujja kudda mu wiiki eno bamanyi kuba abantu abasinga baagala nnyo okumanya nabalaba mu interview gye nakolako lwakuba saabyogera omanye ebintu ebyennaku olumu tetubyogera naye oluusi ate bitunyiga nnyo njagala bamanyi gye nvuddewe byempiseemu lwakuba nti ate tusoose bba wa kitundu kirungi ate kabasooke bagende tugenda kudda ekitundu kyaffe ekyokulala enyo nga tunyumiza gye nvudde so kwebyo ku SB4 Media tugusa ensonga tujja kuddamu episode yaffe eyokubiri ne ejo watayitayi mutulabire mwana mutulabire tubaagaliza obufumbo obulungi emikolo sajja taayi tebogeranga bayimiridde eri abasajja naye magulu nyondo wange nsaba ku mikolo nange nyambale ku gomesi munnange olaba ne Ramarama omwasamu yakola emikolo bebi nkolera emikolo nkuweesesa ekitiibwa nja kukuweesesa ekitiibwa ku mikolo tofaayo sijja kusanyuka nnyo kusamba bagenyi abanajja ku mikolo gyaffe mwenna abali eyo abagagga b'ensi mukubiriza omwami wange bannange ebyo ate mutuyitanga ku mikolo maama tuyita ku mikolo gunaabeera wano era watumala mashoni samba gawu zina amazina ag'essanyu ku SB4 Media tugusa ensonga mbeere bulungi bweraba wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezeefeze dda kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 nyabbiriemu oba noti 705 875 beba kato Attract Construction Services Limited abazo okutereeza embeera ey'okuzimba Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.